Tukwaniriza nateera eno embeera y'obudde okuva mu Yonima nze Annet na Kimbugwe. Enkuba yeyongedde okukendera bitundu by'eggwanga ebisinga wadde nga bitono ddala ebifunayoko ku nkuba ey'ebiwugiro. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga obusito bw'omugongo obw'empewo era nga bukyali mu bukiikaddyo ku ssemazinga Africa. Empewo ez'omukalwe zikuŋŋuuta okudda mu bitundu byaffe ng'era kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuba nti kati gusenvudde okweyongererayo ddala mu bugwanjuba obwa ssemazinga Africa awamu n'ebitundu eby'omu bukiikaddyo obwa Sudan. So ng'ate n'empewo empeweevu zikyakugunta okuva ku nnyanja Nalubaale ng'era kireeteddewo ebitundu eby'omu mu ggwanga okuba nti bifunayoko ku nkuba ey'ebiwugiro. Mu biseera eby'okumakya tusuubira omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga nga bwe gukubaakubamu mu bitundu ebimu omuli ekibuga kyaffe Kampala, Masaka, Mbarara okutuukira ddala e Kabaale. Ate mu biseera eby'olweggulo tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro eyo mu bukiika kkono bw'eggwanga okutuukira ddala mu Arua awamu n'e Masindi. Ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okuba wakati wa centigrades 27 n'29 mu bitundu ebyo naddala ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'amasekkati nga n'ekibuga kyattu Kampala mw'okitwalidde. Olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira temperature okuba wakati wa centigrades 3 okutuukira ddala ku 32. Yo e Kabaale tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 25. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Cairo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okuba eya waggulu okutuuka ku centigrades 39. Ate yo Kisumu wasuubirwayo enkuba omusuubirwa okubeera n'okubwatuka okw'eggulu mu Addis Ababa omusana gusuubirwa okwememula nga bwe gukubaakubamu mu Juba. Ate yo mu Cape Town obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 13. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindire nate enkya akadde ke kamu weeraba.